giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye empologoma, wokota aye Ssaabalongo. Ne twasanyuka nnyo bannaye ku biseera by'amatikkira mwe temwaliwo abamu. Gaali mawuuno. Essanyu kyali kizibu okukkiriza nti Obwakabaka bugenda kuddawo. Ng'emyaka egyo gyonna gimaze okuyita. Nze naliwo wano mu 1966 nga bajjawo Obwakabaka, abannaye twakaaba amaziga. Naye ekiseera ekyogazzaawo Kabaka yatusangula amaziga. Ne twetaaya ne tweyagala era ne twesunga nnyo okulaba ng'Omutanda adda ku Nnamulondo, ng'Omuganda afuna ensi ye ngezzeewo. Bannange, kiri ekiseera kyali kirungi nnyo era amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gaaleeta essanyu mu Buganda ne ku bantu bonna, ate si Baganda bokka, n'abantu abalala be mwalaba nga basanyuka naffe. Amatikkira gaatandika okutuleetera okwebaza Katonda nga tugamba nti nno ekiseera kyonna Katonda kye yabumbira abantu be abalamu, ne bw'okibajjako n'okisiba n'oyagala okijjawo tebasobola kuggwamu ssuubi. Era y'ensonga y'emunze kyenva ŋŋamba nti Abaganda temuggwamu maanyi nga tukyalina bye tusaba nga federo. Tulina kunnyonnyola obulungi bwayo naye toggwamu ssuubi. Omuntu omukkiriza taggwamu ssuubi. Kale ku matikkira ago Obuganda bwaddamu amaanyi, ne bujaguza, ne bujaganya, ne bufuna essuubi, ne bufuna okwagala. Ate nze bannange gwe gwali omulundi ogusoose okulaba nga Kabaka bamutikkira. Kuba nze nagenda okuzaalibwa nga Ssekabaka Muteesa ali ku Nnamulondo. Guno gwe gwali omulundi ogusooka. N'essanyu bannange twajaganya, twasanyuka, twajaguza, twatendereza ng'otunuulira ku Kabaka ng'amwenyamwenya wali. N'olwekyo kizibu nnyo kunnyonnyola essanyu eryo okuggyako ng'olyerabiddeko. Era gwe ndabanga ogaye nti mwasanyuka mwajaganya mwababeera mu kutegeka wali obudde bw'okusanyukawo. Twalina essanyu eritagambika nga tetwebaka. Twategeka emikolo egyo nga muyinza okutandika nga tutuula awo Lubaga kusinga n'awalala ewa Katende. Ne tuteesa ne tutegeka emisana n'ekiro, ate nga ne tuddayo mu lubiri okwebuuza eri Ssaabasajja okumulaga kino kyetegese. Oluusi omukyuseemu bw'ati. Era buli kyategekebwa kyonna kyewuunyisa batuwandiikako ne bakola bino naye byonna Ssaabasajja yalinga abikola. Nga tulina kintu kye tuyinza kukola nga Ssaabasajja si yakitugambye, si yakitulagidde, ate nga si yakiyisizza. Na bino bye mwogerako ntitwafuna ebitiibwa by'amafumu n'engabo. Ebyo byonna twabifuna olw'okuba nti Kabaka yatugonjoola n'atukulembera n'atulaga ki ekyokukola. Ffe tubeera mu butaala naye ye nga yaba akoze ebintu ebyo. Naye nga bannange omukolo gwali makunale. Era bakozi bagamba atya ng'entanda okulya ekibya. Kyali wali tekirojjeka. Newankubadde neebaza bannange bonna be nakola nabo baali bangi nnyo. Bangi ddala. Tulina okuwandiika okulaga abantu buli omu kye yakola. Newankubadde abamu ku ffe twogerwako, naye nga emabega waffe naffe nga twakolagana n'abantu bangi nnyo. Tebatera kwogera ku bannaalinnya abo bonna Bannassolo, Bakagere, ne Zaalwanga omugenzi, bonna bannaalinnya baabirimu. Abaana b'eŋŋoma baakola nnyo era tubeebaza nga nabo bwe tubakulisa. Ekyali wali nze nakirabako bakumbaga yaani y'amajanja. Tekirojjeka. Omuntu ayinza kunnyonnyola ssanyu eryo bwe lyali kuba omukolo lulira ekyali nga bw'ogambye
kyali kajobi kyali kiyitirivu kyali kijjobi ng'omuganda asanyuse n'olaba baava buli wantu wonna n'olaba nga banekanekanye buli muntu ng'ayambadde amakanzu abakyala bambadde bulungi nnyo n'abali e Bungereza bamanya nti kyali kinyeenya magi. Njagala kumanya Obwakabaka obwa Bungereza n'obwawulira nti obwawano bweteekateeka kyali kityali. Nze nkolaganye n'Obwakabaka bwa Bungereza era ne Prince Charles kozi kati Kabaka Charles nali mbaddeko naye emirimu gyange gyali nga gikolagana n'Obwakabaka. N'olwekyo mbulaba engeri gye bubaddemu, ndaba engeri gye bakola oba okiyita meticulously planned, enteeka zaabwe zonna ziri ggulugulu. Wabula ate bw'ojja n'olaba ku bwa Buganda olw'ennono gye bulimu, awo n'abazungu baga nti bannange bano ate baatuyitirirako King Charles ne kyekimuyimirizaawo ennyumba gye bayita eya Windsor, naye emisingi kikwayimiridde ali abantu bakyanjagala. Naye mu Buganda ne bwe bajjawo Obwakabaka era bwali bukyaliwo. Lwaki? Nze Dan Kajumba, naye Dan Kajumba Kimbugwe, ndi musajja mulangira, naye ate siyinza kukola ki? Siyinza kubanga neemala nga simanyi nti Ssaabalangira gy'ali era ajja kunzikiriza okuwa abaana amannya. N'olwekyo omusingi gwa Buganda Ssaabataka, abataka n'ofuna ebika bya Buganda, okuggyako ng'oyagala kugamba nti nno onootuggyako ebika byaffe, bw'oba tokikoze toyinza kuggyawo Bwakabaka, kubanga buli kimu ku musingi gwaffe. Awatali Kabaka tewali Buganda, awatali bataka tewali Buganda. Naye olw'okuba nti nno tugenda kubanga tweyongera okuba mu bika byaffe, Obuganda bugenda kubeererawo ddala emirembe gyonna. Giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye Empologoma, wokota aye Ssaabalongo.